alwaggulo ine mugate siriiwo genza giraga nga siriiwo naye nga wendi nali waka yatandikanga 11 kitundu actually 12 kitundu yesemba y'amawulire gajje if I can remember kati zawera nankubira nga ntasenga ogirabye badde nnungi naye nga kubaddeko birala nimanya naye abantu bano konze bagingambye mukampa kakati mulondo teyamalira awo the answers you give wayitawo week mulondanga nti akasajja musajja akyabanja akasente ke kali naye munange tuli eno kayunga Simon nababbi abantu mu bintu bya because imagine yaleetera ekizibu naye omanyi obufere bungi kiregeze ekisajja kino kisema timber fake naye ekisajja kiri ekyamanda baali bamanyiganye bama ne basinga ne bagabana ensi tewali bantu basinga bafere kubeera smart nze ke yakubya abafere wano bamalawo nze abafere bokka baali banzibyeko banzi mwesi tukasana malasi tebasobola kuddamu kunzi mwesi tubanzibirawo kati mu parka yard bagijjawo parka yard ewali ebizimbe bya amisi Kiggundu kati nva mu kyalo nze nava mu kyalo nga maliriza primary secondary gye ntandikire naye nga obutale bw'omubuulo obuwamaawo babba abantu awo kayenja bagenze bamasaga bababbira mwani akalengedde ne ngamba bannange banzibira mu sente zamba mwani akalengedde enjeru nyejo kati ffe bwe twagiranga nga bwe tufuna akasente ogenda mu butale tufunayo akaseera tugende tulabe babba abasiru so bwe njija mu kibuga lumu nsoma eggaba abantu bangoba sente z'empale nti empale yange si ya black ya blue navy blue sesomero lyagala black taata wange ampe 15 njija mu kibuga mu winongule empale kati mba mpita okumacha sawa 4 nsanga wanoolya wanotolya wanoolya wanotolya nenga kandabe kubajega wewe baali banzibidde kati ntulula bwenti sizanya ngenzewo okulaba bajega babakuba ndokulaba babakuba nabo bakuba nga bano bagezi beerisa basikiriza ono kati bazanyaawo akazanya kyavanga nti student kubwerere kaliwa okai baali bandibudde ne mugamba kuki kubwerere ne muga kaka akatuufu kagira wananga obana sente obondidde kati omuyaya ave bali enaga nti ono mwana muto wange nze ndatambudde naye tuline 5 zaffe oli ambuuza amma muli naye nange ngamba tuli naye mukulu wange kakati omutwalo bagutuwa kuba oteekako 5 ne bakuwa mmeka mutwalo musajja ngamba deno tugabane kakati ambuuza naye golabika obitegeera osoma konze yento osoma kyesi tuntago jabba kuba ye katugabana mmeka konze 5 nanga ntoyagala ate nange kunziba capital wa 5 tufunye mu 5 kitegeeza nsooka kujjako capital abalanga byebyo nanga kati nzirira mu mbalide konze kati amma ompa 2 azinkwasa kati mbangenda nanga nti 5 zo zirazeewo ezange sinazikwatako tulidde buli tufunye ezize yafunye kati mbangenda kya ebyakatuufu nze nte ebyakatuufu atadeko zize sinazigabana yes naye asooka kujjako zize gwe bw'oteekako 5 n'oli akuwa 5 kitegeeza ojjayo mutwalo naye oteeka kusooka kujjako zizo oli ajjeko capital we 5 kati musigaza 5 gabana tugabana 2 naye gwe 5 ziri muno mugabana sinazikwatako tugabana zize kati amalozi nkwasaba nti nteeka mu nsawo ayefula nanga nti osomera gaba esesi nti ye nti abaana beggaba bakubya abasajja bano kawe wanziza mu mugwa ne mugamba wanjye nanga nti bakubye era amadde ngenda kwewuunya wana ate mwe mbakuba nnyo senga obaddemu ne ssente awo kabe bankubira 5 wenzi weerayo wali bwansoka kweka baaji banalaba asomya abo tebaagala wali ezo zokka ze baali bankubiddeko so 5 zo noziwaayo story yali mbi nnyo saagala genda yejja kukaaya naye njagadde kuga nti wewoka story jimpe owaye 5 okuba olulala zembadde successful 5 zagenda ozitaddeko ngenda okugenda nkubira abasajja bano enduulu kuba ndagenda okuteeka wano nga nengera eri poliisi kati ndaba batutte sente zange bagamba nedda bibadde bya bwereere ndaba bazinga ku nziru kandeete poliisi ntunula eno ate nga badduka ngenda okudda eri ne poliisi ng'egenzi
okuva olwo ne manya nti ebintu ebisinga byerwanira beka polisi ya Uganda bw'ogiraba awali ababbi eba nabo teri babbi babbira ku street. Polisi ng'ekitongole kiyinza obutamanya naye bano ba OCOSA teri babbi abaani akalengedde bayaayi. Gwowa betting bamwagaza license. Owani akalengedde abbaati abantu mu butale bw'omubuulo nga polisi ekuumawo ye talina license. Oba nabo balina. Naye akalengedde ye betting wakati kandoza nayo yagwawo kati basira mu betting. Abafera abo. Sole z'abafere ate abafere mbatambuzaako. Gwe. Omufera nerijjako ateekamu. Anerijjako. Abafere. Nina yali ampadde sente. Nampeereza sente. Nina gwe nali ntambuzaako ne mujje Kampala paka Malaba. Omufere. Ateekamu ateeka kuteekamu. Waneerijjirako wakolera loosi. Soko olumpe. Nina ennaku zino gwe nina. Ate siri mufere. Kati omulala goyiza ankubira ennaku ezo tekinnayitako na myaka 2. Nga ngamba nti omusajja gwe bayitanga ali Kirunda Kivedinda wali omumanyi. Kuba manyi simu bakubalanda omule. Nga nali simumanyi nti kitegeeza gwe tomanyi byabufuzi nti sibimanyi se. Kati omusajja oyo yali minisita, konze minisita wa Buganda. Oli yali Musoga. Naye kati ffe tukola mu kampuni esengula ennyumba z'abakungu abavudde ku mirimu gya gavumenti. Kati nabadde nasengudde ennyumba y'Ekkololo. Naye nalonda $2 2,000. Tuli kuno ku simu. Emuga $2 2,000 nga nnyingi mpulira $1 egula 1500 nanga nti tomanyi $1 egula 3,000. Kati ne mugamba ng'agamba yalonda ajja mu nnyumba ng'asengula n'alonda gavumenti ebyayo n'abimaliriza teri mulala amanyi ye mukozi wa kampuni. Ate takkirizibwa ku tradinga muki naye nga ngamba nti waliwo yamuwadde essimu yange nti nze nyinza obimanyako. Ne mugamba yakuyambye kuba nange mbimanyiiko. Kati nange olulimi ndukyusa. Odda mu lw'ekifere. Angamba tuli Kayunga. Naye ne bw'ojja n'obukadde 8 waakiri n'osooka otwalako. Kati wayitawo ennaku 2 mugamba nfunyeeko 5. Omufere ng'oyagala omutegeera. Tomukaayuukira kuba ajja kukusanga w'otamutegedde. Mutwalire wano w'onootegeera notice ozifune. Ngamba 5 waakiri waliyongeddeko 6 konze empaayo olunaku lumu. Naye tulidde wange erungujja nga mugamba nfunyeeko kitundu 5 kitundu. Nga ngamba kale jangu. Tuteesa olunaku muganga ngenda kusimbula ku makya. Olwa ngamba olwakuyite Kayunga. Tugenda zera zinguze 10,000. Angamba gwe keberako gye bazitunda olabe. Konze nkebedde ziri ku 13,000. Nanga gwenze gwe 10,000 lulwa. Gwe balamu. Ezogundi ogenda kufuna obukadde nga gundi. Naye tonjogera kuba kampuni ate nkyagala okukolayo konze sisobola. Ziba ziwera 12 nankubira otuuseewa konze nsomoka Namanve. Ndirungujja ntudde. Ziba ziwereemu nangamba olirudda konze ndi mukono. Naye jamu mungi. Konze olwo mugira ate sega wayise gayaza. Omufere yagamba. Ne mugamba saalagiriddwa bulungi. Kati ziba ziwera ssaawa 2 kitundu. Nankubira muganda wange otuuseewa kuba ate njagala kukola ku ssaawa 4 nina okuba mu ofiisi. Ne mugamba nti kati ekizibu kyenfunye nti ndi mu banka naye jamu mungi mu banka. Ate mwe nina okujja ssente n'ez'amafuta. Zino zo we naatuuka eyo nja kufuna nti eno banka gyeri konze ez'amafuta siina neetaaga $10,000. Nanga nti kyamazima ku simu ninako 7 vumiriya kangukuweereze 7 n'aguteeka kuno. Akuyanguiza okujja ssente mu banka. Ndirungujja. Gwoyogera olirungujja. Nanga kakati ndoze ne muga nti kati ate kankubira wa polisi gwenja naye kubanga njagala omuntu ategeera ddala nanga musajja gwempereza ssente zange saagala kuddamu kunsiriwaza. Ne muganzi kuwa mu kasaawo. Essimu ne kataddanga muteddanga keyiye yavaako. Kakati oyo Kojoli wakuba omufere ssente ze. Ye yampa ssente sinze namukuba. Awani yakuba munne. Kojja gwe mufere. Ntya. Wamufere. Samufera Wayogera byabwerere. Nze nayagala zimuwera mu kaasi n'akigaana. Naye naliredde zimuddiza.
era yatandika omulala namutambuza okumala oli yankubira ndi awo ku CBS nali nkyakola ku Bulange nankubira bakuba random mule abantu abalaba program wena abafera abo baba tebabamanyi essimu yonna kasitonoonyiga 0752525667 ejja kuyita mu bwetayita mu ng'okwata endala it goes through yonna gwe digits bakumanyi tebeetaaga kumanya yagezesa essimu ze nga 10 afunamu omu kati waliyo baatukubira edda ebiseera by'edda abaafuna ku ssimu ez'edda nga eza sereteero endala ezo baakubanga essimu nga omuntu bw'akkubira bw'aba bweru essimu etwalawo ka space alo naawe noddamu alo waliwo awo ka kekakasa nti ono ali bweru kati era initial essimu wakwekanga identity abantu ng'asobola okukubira nga tayagala olaba ennamba ye ekwajja nkani n'owuni namba sajja ndiyo tebakyakikola yes kati omufeera nkubira alo muganda wange bwe naddanga alo nga naye alwisaawo alo naye nga nze muwulire ensika y'omukka ali wandege ng'ayagala kakati mubuuza aŋŋamba nti bigenda bitya e Uganda kati oyo nzikakkana bulungi namugamba naye bigenda bubi embeera yeeno nga bw'ogimanyi nti waŋŋamba dero nali eyo abaana baali tebasoma then my first born was 1.5 years kati awo wonna wonna agwa mu gaapu nemugenga nti nani gwe nanyumizaako omwana w'omwaka ogumu n'ekitundu nti ebizibu bya fiizi bintise nemuga nti nkugambye ate kati ebizibu bingi naye kennyini ndi mulwadde n'abaana tebasoma nanga nti nabitegeera naye nze kyenkoze nga muganda wo omanye eno gye tukola kampuni bweva wano n'esenguka ennyumba yonna temugjamu kintu ate abeeno tebalina kye babyagaza nti kaakati ebintu byonna ebiri omwo ngenda kubikuweereza muganda wange bwendijjaeyo ate tuliraba ne muganda neyanziza nnyo mpulira nfukamidde muganda wange naye nga mumanyi gy'alaga namutegedde kakati wayitawo edda kyesaawa nga namba nankubira ng'ayomba nanga nti Uganda tegenda kukulaakulana nti ye British Airways ekkiriza okutikka ebintu naye Entebbe Airport egaanye mulimu ebyalaani 23 mulimu refrigeration 5 mulimu ebintu nga nsibira mu bukadde olwaleero nga 9 bya nnyumba ewedde omukungu w'ekitongole mwabadde akola byonna byeza abindeetera yewano airport egaanye kati nga muganda wange Entebbe mbweganyo birisiibi nga ngamba kansooke ngezeeko ate Jomo Kenyatta eyinza okukkiriza si basiru ngaffe ye Nairobi 2 hours after ng'akubanga nti olaba Kenya lwaki ekula omufere alina byakuteekamu nawe n'obirabira ddala nga naawe ojja bikkiriza olaba lwaki Kenya ekula nti bali bakkiriza just mulimu akasente naye nako nja kukasasula muganda we bwe ndijja gwe tuliraba kati bo babikkiriza ennyonyi y'emu esookera gundi Nairobi era lunaatuuka bajja kukubira it took ennaku ezi ne bankubira kati ayogera Luswayiri olumenyefu olina consignment gy'obadde osubira from Sweden bituuse wano wafe uliriza obugumikiza bw'omubbyo naye nange gwabba ndi mugumiikiriza bano boolaba bakyusa nze mbavumira tojja mutegeera kyobola nti eventually bakubba kakati vumba bavume tukate long story short nga mubuuza kitegeeza kingangama nti ennaku ennya ezisooka tebagenda kujjako any tax so weetaaga okujja obijjewo in the first 4 days akimanyi naawe tokisobola but after the first 4 days buli kiro ogenda gisasulira 0 point something eya Kenya shillings nga sente nyingi it took another week tuli awo bwankubira bwagira ate tebakuba abafeere tebagala nnyo okwogera direct WhatsApp oba okwogera ku simu ziri ezaalinga ezikeekaide unknown number nange bwe mugamba nyanika Muwemba ngukuba gukyaganye nti Muwemba what is you do soga oluvannyuma ennyo muga nti kati omanyi kye tuba tukola nti ye ebiseera ebyo jjukira waalinga ofunayo ka visa East Africa tennaba kuyalinga nsalo nkitegedde olina okufuna ka visa sina passport nga ngamba nedda ekyo tekirina buzibu kati nze ngenda kulinnya nsale gompe ssente wano emalaba nze nzireyo eri ebintu ngenda kujja nabyo mbikiryalinga embireeti konze ekyo kikola kati mugamba mbuuzi olina ssente ogenda kulinnya mmotoka kikonze akamba then twalina baasi za akamba naye nga mmanyi bwe mugamba akamba ajja kufuna endala aleme kugenda nange naye tuva ffenna mu kibuga naye neesiriwazza mulage nti nze musirwa ndaga ava Nairobi yagiranga nankubira ebintu now where are you how far
Konze Jinja, oh Jinja, what is Jinja? Jinja and Masaka, are they the same? Yes, it was. Konze, no, I'm about to be in Kati Mubulira Yiganga. Oh, Yiganga. Oh, I know Yiganga. Is it Mbare? Yiga what? Yiganga. Ndi mu Busoga wa. Sawa zibe emtoka nalinga nzimanyi basi zatukanga sawa nya ezasimbola ngeno 12 akamba ku border nyazi bazitusi. Kati nange ziwera nya. Nga nkubiranga mugandi malaba. Ngangamba wawe nyini. Konze mbadde nyingira border ne sente zenina nyingi na milioni 11. Nti nfunye wanantwala ngende Tororo. Waliwo wensobola okumi hoteli okuyingira mu wontegeerawo. Nti kanjije Tororo. Tuli mu Luswayiri. Ndogera lumenyefu yo lule lugumu era lwamu n'olubbu. Mwenna era lufulwa wano lumenyi. Oluswayiri lwano lumanyi kola mu. Kati ye ne bwaba yali asoma lusome. Waawo. Kimwangwira ate ye lwali lwa kifere bigambo yabigira. Naye nange gwabuulira simanyi nnyo byagudde. Mwenna temumanyi. Kati lwali teruli busanze ndi Mmengo ntudde nsoma mawulire gange. Wayitawo eddakiika nga 4 nankubira nanga ndi wano ku Tororo hotel kuba namugamba hoteli mwengenzi. Kati ne mugamba bulaza oli mukwano gwange onyambye kinene nti do one thing. Ebintu gobirina byonna bitonde. Ojjeko zosaasaanyiza tusharinga ezisigadde. Talina kigambo kyatanvuma ku bitundu by'omuntu mu Luganda. Ne mugamba bulijjo manyi Oluganda nga nti ate byo onfiriza ssente omanyi gye nvudde. Ne mugamba nti tuvudde ffenna Kampala nange gye nvudde. Nangamba wonna we ndi kusanga gwani atabbwa. Akuvuma. Halo. Njija dakiika nga 3. Ndi wano Mengo. Abantu abo abafere banfezeemuuko bw'oba oyagala okuwona abafere bawo obudde otegere script batambulira ku script emu. Bwe nali nakayingira mu parliament nalaba ate abafere besirabanga. Asooka yali mukwano gwange nnyo gwe nategera oluvannyuma nti si mutuufu. Owookubiri emmotoka yagwa abafere bakolera mu bintu ebituufu kyobola nti abantu babakwatira mu bintu ebituufu. Emmotoka y'amafuta yagwa ku Northern Bypass netta abantu 12 abagenda okusena amafuta. Ne Museveni yajja waawo. Hardly a month nga sinayingira mu parliament. So ngenda okuyingira mu parliament, it was a very fresh story. Yagwa ku Northern Bypass in my constituency. Kakati mbanna akayingira mu wiki 3. Of course, office ya parliament every time ofuna ba visitor international, national, local. Bankubira ku security nti olina abagenyi bo expecting konze nedda. Because to clear ogunde either olina be expecting oba basobola okweyanjula. Okweyanjula babakkiriza. Office of member of parliament is a public office. Konze sirina at who are they? Kuliko sheikh, kuliko reverend, kuliko ne father. Konze yi. Please mbadde ngenda ku lunch but let me receive them. Kuliko sheikh. Kuliko father. Kuliko reverend. Timu y'abanadini ekunoonya yagala ki? Mbandi mu office nga basajja bajja sheikh yalina ekirevu nga kigudde eno. Father nga alina olubuto lugudde eno. Reverend yaliko omusobolo kufu. Tutuula mu office. Father ebyaddala. Ate byaddala wa. Gwoga nti omufere kwayita father ajja mu kifaananyi atenga kya bulalu. Bwaga nti father alina okudesigninga father. Omufere muzanyi wa filimu alina ogizanya nga agiddemu azanya nga amini abamuwaguufu ne bakkiza okuleta face zaabwe ne ku security ya police ya parliament bayitako nga ba identifies nga bafaza oluvannyuma ngambo wa police nange muganti be waleese ddala nga wayiseewo na mwezi nange okutegeera nti baali bafere nanga nti faza ngoyizo musaba egundi ba mentioninga gye bavudde actually n'abalala abaliko kwaliko n'omuthodoxy Kaze kulaba gwe mba parliament. Bagamba nsonga kulika watusanyusa nnyo nti bannange tubadde tetusobola kwebaka nti naye ate nga twasabira kino kiveewo. Ono omumanyi simumanyi bonna tojja kubamanya bwe baba banaaferya wano tebaba baamuno. Ye father sekirimi something nti gundi kijaguzo gundi boogera ebigo ate ebitali bya wano kumpi naye ate nga bamuwadde obuvunaanyizibwa okujja okukola ekyo.
ono ye Sheikh amanya ngira gamaanyi ono ye Reverend so and so ye kakati kitirese wano yaseba abantu baffe bafa mu parliament wane Kampala abantu we kati ababaka bafereddawo ne sente zisuka trillion zibafeza ababaka trillion. Many will not tell you their stories because but they have succumbed to the problem. Kakati mbagamba nti kichiba ndije ekitabo bawandiisaawo balese ku byokunywawo bawandika n'okuwandika nga faza nga Reverend nga Sheikh faza buddakiika 3 akabonero ono Sheikh okutola salamu butoda alhamdulillah Allah bwabale empiki zaako muzambezo mbula bwazibala Reverend naye ati mukama ye bwati bwagera mukama yebazibu bakuwana okuwangula akalulu kati kikinti kati ekiriwo abantu abafa baali ba denominations ezenjawulo balina enzikiriza ezenjawulo bwe twatudde obulabirizi kigo dinale ekigo netugamba twekolemu omulimu Kereziya nesindikono chachi nesindikono omuziki negusindikono nengamba nti nga mukoze ekintu nga kituufu olonze nyaniriza bekola mu mulimu gwakyo kakwebaza kasoda ya rabbi we gundi awo kati nti budget bagirese n'obonyebonye budget interdenomination bataddeko ebintu ddala by friend babiwandiise bulungi nnyo interdenominational prayers for abafiira mu kabenje bayola ttaka babasabira bati abamu bali awo tebasabiddwa abalala baziise ekisambi kyono ate bakitutte wooli so twetaaga tutegeke tugenda kutegekera orthodox ye host ekisaawe ky'Namuŋŋona ku orthodox ekigenda okutegeka awo ate Sheikh neyebaza alhamdulillah ate watukoze bulungi orthodox kubanga Allah ebyo byonna ne babuulira faza nazzaako kusoma obusomi byawandiikibwawo Reverend so kye tulizidde ate nga kijjidde mu kiseera mukama bwategeka okufuna abantu abanatukwatizaako ku mulimu guno gwe twafunye budget bagenda ogiretanga milioni 7.5 basubira abantu 10,000 nembaga budget mugisigaze mugindete tatulina gundi tufunemu copy tufunemu copy awo original mugitwale nti naye ffe tuyinza obutadda wano kubanga ate faaza agenda Germany naye ate tulina okusigala nga olukiiko tuluwadde feedback konze nja kubamba kubira essimu muzirekeeko naku 2 mbasi nakuba ne bakuba kati eyali wa mawulire yali Sheikh esebona leo ndi wano mu lukiiko obamba gembe ntya kati lero olira ebipakala pakala kakati kubanga lunaku tujja kuba lunene konze Sheikh kakati are you talking about a real story at parliament? This is just people organized to that level. Very organized. Officer parliament. You give me time, I will tell you how many people they have conned to a tune of more than 1 trillion million Uganda shillings. Not at one, not two at parliament. But baba tuteka amayumba. So bakubira after 2 days. Kati tuli mu lukiiko tumugambe tutya. Nsoma DJ budget. Konze public address system jengendo okuwa eliko milioni 10 natano Sheikh ngamba nti kamba gambe nga wayisanga addamu ankubiri nti mbagambye ekirungi ate omuzikiti gwali gwagisasulako otukwatako milioni 2 nga batwagaza 5 kati mbadde njagala batusinkanawa ezesatu ate tusulenga tuzisibyeko ati nange basanga omugezi mugamba Sheikh ate nange mbadde nine yange nga jensuubira nti esinga ki eyo ate saagala kusasulako kitundu nze njagala item nje kwa mujindekere nanga nti onalevo nti olwokuba twabizingira wamu kati ate tutteko gondi kyokka ate ne tenti n'entebe babituweerako kati akizinga kiddeyo eri nga nti ate ekirala nti ate oli atuwa ate atupangisa etenti ezo ne public address system ate alina akasente ke yatuwa kati omusanyusa ate tetumuggyako business so okutuwa ate tuba tufiirwa oli bobo ozijja walala ng'ate awo antegeza omutego
kati nga muganti Sheikh ati bagambe nti olwabula ennaku weeks ngezi biri nga mugamba nti mumpe mu ennaku mukolo gubeewo nti lwaki mbadde njagala ompe simu y'oli service provider twogere naye tulabe kye tusobola okujjamu ate waliwo ebyuma byendowooza nti birungi olwo nange mbategedde naye sibawummuza nina okukkirira gye bakola nina obugumiikirizo obu ku makya ow'amawulire si ye yakuba Faaza yali chairman yakuba nti ripoti nagifunye bulungi nnyo mutabani nti bagambye kino nti naye kakati nga Sheikh bwe yagambye mujjeeyo kati kiri akineerabiza mujjeeyo muwezi 2,3 oli aleme kukola wasiwasi nti era nze kati wano risiiti zo mazo zikola kati mbuuza ate risiiti atono si service provider naye obwongo babugatta kati bannayuganda bababbira mu butabuuza bibuuzo bingi bw'obyebuuza abula Faaza tewali mutawaana kati musangawa nti enamba ya Sheikh togirina konze nja mukubira wayitawo ennaku 2 sikuba mba ndi ku office nga Sheikh azze namusanga na mu parking bwenti imagine nanti munange Faaza kati mbalese oli omwami bamugize akasente nkatwale mangu takuwa gap kati ne muganti ate katonda atagize nti Faaza yampadde simu ya service provider gwe ngendo okusinkana kati gwe Sheikh ne wesikutawaanya mu mugende eri mutegeka ebirala eri agenda alaba naye nga tebabitegeera nange bwe mbagatta kati oluvannyuma ennyo mbakkirizisa olwo banesibyeko nnyo banga nti kakati n'oli yalina otuwa soda ebyokunywa ate sente zino zisibye konze nze neetemye ni mbaka wa parliament ekitundu kye mutegekera mu kyanga abantu 15 kigogenda okwaniriza neetema milioni 15 kye muba munkolera ebirala byonna abantu baffe abatuwa babireete ngenda kujja na cash nange njagala abalonzi bandabe nti nakoze Faaza gundi Sheikh nga nti kyali badde kibi naye gwe tuweeko zine 3 oli tumusibe tumanye nti akoze eki kuba ffe yatusaba 5 naye twasasulako 2 kati balance ojja muleeta konze Sheikh nkikubuulidde sina we ngenda kujja sente kati naye zirina wamu ngenda zireeta mu cash abafere tebapowa olina obugumiikirizo okuyitamu ebyo n'ebyobusiru bw'olinda olwo bategedde nga bafere naye bo tebanantegeera nti mbategedde kati olunaku mulindo olutuuka esimu zivuga lunaku lwali lwa Friday mukolo baguteeka kuva ku ssaawa 4 kakati tugenda kujjaawo ku Namuŋŋono ekisaawa ekyo ngamba abaana bange nti abaayi bahandola bange oba omukolo gye guli nabatuuzanga ebbali bo bakyamuse ne mbaga nti abo si batuufu edda sajja Faaza omulamba konzo waawa naye bwe nagiranga nenga nti waayi sibanga neekuba abasajja mbayita bafere omukolo gutuuka olunaku mulindo bankubira ku ssaawa 11 konze kanti obutebe konze obutebe mu buteeke yewe nabyetemyeze mu bakawe ekitundu temulina kye mutya mfubu tukeerungujja ssaawa 6 konze tuyite ku northern one tulabe oba omukolo bwe kibaddala weeguli kinkubye naye go batalanzeeko go batakoze eki abantu 15 bagenda kuvaawa nabagambanga nga temulanga nti kyaki zonna aye abantu gye babeeranga gye bazaalibwa awo ekigenda okubeera awo tikyetaaga kulanga tugenda babeezaawo ffe twagalako 10 tuyitawo ssaawa 6 ng'abaana basambirawo mupiira kati nenga mwana tuyimirire tuyimirira mu parking omwo nemenya emitto konze waayo sajja nga bakereye ziba ziwera 7 ne tusimbulawo nengenda mu kibuga kati bo babwera ssaawa 12 esimu ku nenga kanda babasajja ba honalebo tosobodde naye omukolo gubadde mulungi giri bannange kakati kyoba okola kyokka obutebe byonna abikozeeko kati sente zokka ne mugamba ogubadde luddawa nanga ati ate ono sikasibante konze kasibante konze omukolo sebo ogubadde luddawa nti nganze nange mbaddewo gwe tondabye kati bwe namugamba ekyo yajjako bujja alaga nti omusajja ono ankubye gwe omukolo gubadde Namuŋŋoona mu constituency yange nange
sikulabye naye namuga nti gwe gubadde mulungi ne bw'otanyumiza nange mbaddewo naye sikulabye abantu babadde bangi gondabye najjako abafere paka nakati oyo yabanja n'okumala wiiki sebo. Did you know those people? Obategeera bw'obasanga obategeera. They must be listening to this and like musajja ono. Oli apanze kubba MOP. Many have succumbed to that type of conning. Several MPs including tewali lwe basinga kubbanga ekisanja nga kyakatandika. 80% of members of parliament bava mu kyalo, including those representing some of the municipalities. Bava mu byalo. Exactly. Wangana omutungi gyafumba ebintu bibiri bye babbiramu. Basatu ne bajja. Abafere basinga kufunira mu institutions bbiri. One is Makerere University. Makerere University. At every beginning of academic years, buli mufere yenna ow'okunsala abeera Makerere ne Nakawa. Tewali bantu ba mu kyalo basinga nga bayingira ku university. A student is just getting out of a school gate to a university. Talina kyamanyi. Bw'aba MP abaddeko ebweru wa school gate bamubba with that exposure nayo tebannene. How about a student as any sente ng'ayingira this public life in public university for the first time? Baba banyo. Nnyo. Buli gomanyi omubaka yenna wa parliament atakubuulira how they had attempted okumubba bamubba. When another attempt amulunga to ekika ky'obufere abantu basatu ne batula ne bakkaanya ng'ate bambuto yambalanga faaza nze ndi wanga ekirevu kiwanvu oli n'aba n'ekirevu kati omulala ate baali banzibira mugundi bayithawo ababbi bali e Kayunga awo because even this story is connected to Kayunga. A friend of mine calls me who worked with one of the most prominent TV stations in Uganda. TV? Yes. A friend of mine, this is the story, calls me about hardly a month after entering parliament. Why? Waliwo ansaba essimu yo naye ngimuwe. Mukozi wa TV yakubira? Yes. TV? NTV. Simu, yes, then takyakolayo. But if who worked with it then? Mubuuza ani ayagala ansabe essimu aŋŋamba Brian Mulondo. I am not talking about Brian Mulondo con man. The story eno Mulondo tagimanyi. Because I later discover nti Mulondo na musajja mulokole. Naye eyabbira Mulondo, this is how it came. So mukwano gwange nkubira nti waliwo ow'amawulire. Mulondo then yali akola program nga bagiyita omnibus minibus something. Yes yali akawungeezi nga bagikola n'omuwala ono Munakatemba bagitambuzanga mu bus nga bagenda ne bafuna ebirowoozo by'abantu abantu bagenda. It was a very good one. It was. I remember minibus something. So mugamba ibwe aba Brian Mulondo ndi fani we naye tetwemanyi gimuwe mu dakiika 10 a character faking itself as Brian Mulondo calls me in the very accent of Mulondo. In the Mulondo cannot even be as perfect as the person who fakes his character. Ayogeza mungu ekirimi honorable twasanyuse nnyo ng'oyiseemu naye nina program gye njagala okukola mu constituency eyo konzeti atukubuuza abantu kiki kye basinga okwagalako waawe oyagala mbeere nkole base yo weeri mugamba Lubaga North is like a village. If they loved me nakulabye they would love me elsewhere. It is just almost one village. Gwenda ofune wooteeka mbadde nti njagala awaliho gundi yo konze no is fine. Support y'amaanyi nanga gendayo ku Lwokuna. That was around Tuesday. Olwokuna lutuuka kozi wangamba ngende nakulabye konze Brian sina we nagamba. I even kept the number. When I later got closer to Brian Mulagene nga tagimanyi nako it was era bwe twagikuba somebody was still
answering a call kati ankubira wangamba nakula because anyway anti mbadde manyi nakula so he goes adamo okunkubira abantu nga bannyo wali oluyogano kasibande abantu bonga bakwagala nnyo konze fine can you imagine kati wayitawo essaawa nga 2 addamu ankubira nti waayo abantu batuyimiriza wane nakulabye banyiivu bazibu yogera nabo musajja gwe fena twakuwagira boleesa abantu ato balese kasubi naffe nga tukuwagira naye basajja otukoze bubi nnyo naffe tulina ensonga zaffe Jesus kakati mugamba nti nedda nziriza mulondo nga nti nakulabyye gwe otwalawo konze ye tofaayo nja kukakoleramu nabo kambakole bannange sirina arrangement yonna on any terms with him kubya program wayitawo ennaku 2 nga nti nasazemu program 3 nti abantu anti babadde bandi bubinya ate naawe nga saagala kuyiwa kuba bwe nalabye abeeno nga batandise okuyomba elections ezijja bayinza okunyiiga abantu bantondo nenga nabo kambakukolere ki mbakukoleremu naye kati njogedde ne producer wange amanyi nti wampadde ssente kootuwa konna kamugonza konze Brian producer ate nakuwadde ssente nti agwe kootuwa konna konze nga mmeka kubanga simanyi nti byanti dedda si bya ssente kati nkwate simu nkubira ono eyaŋŋamba nti mulonda njagala mugamba nti owaayi musajja gwe waŋŋamba yali akola program naye kyaŋŋambye nti ate yeetaagayo akasente naye kaba kameka nti tomuwa nnyingi muwe kakadde kati wentegeerera nti ono eyansabe eyaŋŋa nti awe mulonde essimu ekkalakita koodi mulondo either ono ye yali nga fakinga nga y'omu oba baali nga typically it is a network between ono eyansabe essimu n'oli and Mulondo had nothing to do with it. The real Brian Mulondo had nothing to do with it. But that is not the end of that story. So Mulondo keeps on nti munanga akasente konze yo program ya dinti ya Rwaggulo ine mugate siriwo genza giraganga siriwo nenga wendi nali waka yatandikanga 11 kitundu actually 12 kitundu yesemba ya mawulire gajje if I can remember kati zawera nankubira nanga tasengo girabye badde nungi nenga kubadde ko birala nimanya naye abantu bano konze bagingambye mukamba ida oli mu namuli bafere kakati no mwenna buli bafere Mulondo teyamalirawo the answers you give wayitawo week Mulondo nga nti akasajja musajja akyabanja akasente ke kali naye munange tuli eno kayunga gulaki abantu tebakutaddeko ku list konze yaki abaka ba parliament bonna bazze na bajamani bagaba emifaliso waliwo gwe batayegwe bawadde emifaliso bisatu waliwo bawadde bulangiti abalina communities nga kati musiraamu abantu batikkalole abantu batikkalole konze nkoze nti erinnya lyo nditaddeko ze banaakuwayo zonna ze banaakuwa kuba ndabye basoma amanya nenga kanteekeko mukwano gwange addamu okunkubira nti why babadde bagaba bulangiti bisatu tumalirize babadde bagaba bisatu naye bakuwaddeyo ebibiri n'emifaliso giringa 75 konze nga neyanziza nti ye naye kati nzifuna nti ngenda gireete ewuwo manyiyo nenga musajja teyali mufere nganja teyali mufere njagala nnyo wayitawo eddakiika nga 2 naako ali ku simu bwe njiwulire eno naye basajja gwe amafuta bwenga kuwere gwe ganywa erigge ngenda wambaka wapa kati ejasa tujemine amaona lero mpereza ku emitwalo 3 wentegere wentegere nti nali mutuufu omusajja mufere talokokaka konze muli ludda wanti bukoloto ne mugandi wano naye kayunga kanjije nti gambye wabusaano obadde otya bona kankule tojja kunyimisa emboozi z'abafere siri bufere bwena muli bafere kwanza tusibule sula bulungi do you understand abafere nebe bafeze bwe batasobola kwogera bangi mu PN ali kugamba takubuulira baba bamufera tewali
tewali gwe batakozeeko attempt okuva ku speaker wa parliament. Nze naliyo ku Kadaga, she was conned once. The rate olanya, Manyi. The stories of my comrades zisobola kwogerera. Ababbi bwe bati. Abantu bakuza amayumba ne bagenda okugalambula. Nga ababalambuza baali balambuza nyumba za bupangisa. Nga basasula. Nasasula. Kasibanti. Okay.